Abalungi mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga mannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Mwasiibye mutya? Abali mawanga Amerika eyo ndowooza essaawa zaabwe ziri ndowooza 4 za ku makya. That's why nzija mbagamba nti abali mu Amerika, abali mu mawanga g'enjawulo, mwasuze mutya? Mwasiibye mutya? Nze Nicholas njala kwogera ebigambo bino nga mbijja ku ntobo ya mutima gwange. Mumpulirize ddala mu mwenna abali kuŋŋaanira e Mutundwe ng'osubscribinga ku Mutundwe. Bino ebigambo byenjogera saamala kufa ne ŋŋenda emagombe n'endaba ebyaliyo. Saamala kubeera ex-satanist. Kyentegeeza nti saamala kuweereza sitaani ne mala n'entegeera ebyama oba ne mala n'entegeera ebigenda maaso mu kkanisa ya Kristo. Nze siri wano kwogera nti nalaba Tom Mugerwa ng'akka mu nnyanja era ne mulaba ng'asadde ak'abaana era ne mulaba ng'ali mu kusiyaga bantu. Siri wano kwogera nti namulaba era nalaba nafuna ekirooto nga simanyi ng'ayeetisse ekintu ng'ali bw'ati kakati Tom oyo kusinziira n'endaba ejjembe ku mutwe kati alina ejjembe lirwale lyasamirira lirwe liti Tom musamize. I'm not here to utter out such mu kamwa kange. Nfuna ntwalibwa ng'omuntu omulabe nnyo era olaba abaana nze nfuna obudde n'empita mu comments z'abaana awo nenkwata ku ttama oli n'awandiika n'obusungu nga bungi nnyo n'akomenti nga nalowooza nti kati aweddeyo ye alowoozamu nti waba akomentinga ng'avuma oba nga vvoolo oba nga ki muli awulira ddala nga nkosezza nnyo n'osaasira. Naye nze nsigala ngamba nti mwebale kulokoka. Mwakola ekintu ekyo kimu kwe kukwata Tom Mugerwa omusumba ne Mutundwe ne mugitwala nga kyekitebe ky'eggulu era ne mutwala ddala Mutundwe ng'oyo ye Katonda awedde emirimu. Omuntu omu yaŋŋamba nti Mugerwa namala avaawo n'afa obulokole buba buweddewo. Muweereza ali awo, muweereza. Ntwalibwa ng'omulabe akyasingidde ddala okubeera omulabe owabuweereza bwe Mutundwe. Naye nze wano bwe navaayo ne ndabula Miriam Walugaba mwakuba mu ngalo. Miriam Walugaba ne n'asanyuka. Batabani be ne bansindikira message mu abalinaanye Miriam Walugaba mu mubuuzi. N'asanyuka. Laba omuntu eyali amwetoolodde yuli kati ali mu kuzungira eri. Nsonyi okozesa ekigambo kuzunga. Ali eri ku zi Salt TV abali baagala okumutega okumubba. Nga mwansanyukira. Naye ndi wano ndeese ensonga endala. Nze nabagamba dda kuva dda nti Mutundwe baamuyita mudda. Bamubba. Naye mbabuulira naye nga musigala mugamba ffe tusaba nnyo, twegayirira nnyo, ffe tulaba nnyo, sitaani ayitawa eri Mutundwe era Mukama yagyerowooza kubanga mwafuna Tom nga Katonda wammwe mumulaba wali bwe muti era mumulaba ng'atudde wali mulaba Katonda atudde aweddeyo. Mwafuna Katonda wammwe omulala, mulina Katonda gwe mutalabako ne mubeera ne Katonda gwe mulabako. Nina omuntu omu gwe nanjogerako n'emabegakaawo ku nsonga ya Kololo ne mugamba nti kasita Wankulukuku yagaana omuli w'amayirungi, in fact lowoozaamu omuli w'amayirungi ogenda okutegekayo Nkwakyo festival. Enjiri ne bagijjayo ne bateekayo Nkwakyo festival abayiri b'amayirungi gye bagenda okubeera ne basetinga Kololo. Ne mbagamba Kololo musumba Tom Mugerwa tagenda kusobola Kololo. Nina vidiyo emu gye nakola ne nkayisaamu abaana ne banvuma ne bampisaamu naye saabanyega. Kololo kati mwakoze omanyi Bayibuli esomesa mu kitabo ekyoby'omumirembe 2 Chronicles 7:14 nti if my people who are called by my name humble themselves and pray
and forsake their wicked ways. I shall stand by heavens and heal their land and hear their cry. Sibaleteko na ndwadde zaneta ku Bamisiri. Abantu banga batumiddwa erinnya lyange, ne baneetowaza, ne basaba, ne baleka amakubo gaabwe amabi, nange nayima mu ggulu ne mpulira okukaba kwabwe n'endwadde zaneta ku Bamisiri sizibaleetakako. Kati obuzibu obuliwo buli obwo. Mpulirize abaweereza mwenna ab'e Mutundwe. Kukalubya mutima. Kukalubya mutima. Kati mulimba muti abantu nti ekyalemesezza 31st e Kololo nti wagenda kubeerawo G77 summit nti bagenda kugitegekerawo. G77 summit egenda okutegekebwa ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 21 bwe mba seerabidde 21 paka 23 ennaku zibeera 3 ze bagenda okutegekera. Ate nzikiriza nti egenda nakubeera mu Serena summit eyo tegenda kubeera Kololo. Summit eyo bwetabeera Serena kiswaza kubanga zino zonna move steps zino zonna muzimanye ebyo bigenda okujja naye mukalubya mutima mmwe. Musumba Tom Mugerwa wakalubya omutima n'ogaana ogenda okukiika mu kooti mumalirize ensonga ne Nabothi Apostle. Emirundi nkuyanja babayise genda mu kooti. Musumba Tom Mugerwa n'enkugamba nti Monica oyo looya wakulyako buli sente genda mu kooti mumalirize ensonga ne Nabothi. Ebintu byali bya babiri n'obireetera okusajjuka ne mu kooti otyayo. Kankubulira osobola okubeera omuweereza wa Katonda w'amaanyi naye ne lukya Mukama n'akwambula. Bayibuli esomesa mu Daniel nti nze nteekawo bakabaka era nzigyawo kabaka. Nsimba kabaka nzigyawo kabaka. Kati osobola okubeera awo amazima ga Katonda gennyini n'obeera ng'olinga Samwiri. Yali ani ono yayuza empologoma. Linnya ly'endira terinvudde mu muntu si Samwiri. Yayuza empologoma bw'ati. Yakula nga muwongeri Mukama amaanyi ne gatuuka ne gagenda. N'asigala ng'akanga bukanzi bantu. Afuuse bufuusi nkanga baana naye nga alw'obubezi ekifaananyi. Bamutya buti kati kubanga yawagguka n'akomeeri naye nga muli munda kubeera kwa Mukama kwagenda. Kakati Tom Mugerwa omusumba osobola okubeera awo eno nga balaba kirala naye nga munda gw'omanyi kyoliko. 31st ennaku nga wabula 2 no stopping olukuŋŋaana nti olukuŋŋaana lulimiriziddwa kubanga summit egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 paka 23. Ensonga ozimanyi naye tosobola kuzibagamba. Nze ensonga nzimanyi naye sigenda kuzibagamba. Ekyo njagala nkisigaze respect njikuwe. Lwaki olukuŋŋaana olwo terugenzeeyo okubeerayo Kololo. Naye nze I'm here to tell you nti eyo ensonga ekuteesesezaawo gye bataddewo mu birango nze nakimanya naye kubanga emitima gyammwe gyakaluba nti 31 ng'ebula ennaku 2 olukuŋŋaana lugendeyo ne mulusazaamu nti summit egenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 21 paka 23. Nene gwe nakigamba nanvuma naleekaana kati namubuuziza abunidde bw'ati asirise mu nsonyi okozesa olulimi n'olumu kikusukkako. Nze nabagamba dda Mami Tom Mugerwa nsinga biseera olina ensonga z'ogenda okwonoona obuweereza obugenda kwononeka. Tunuulira muwala wammwe Luboyera yava e Denmark najjaawo nti atudde mu buweereza nti mulimu kumuteekerateekera buweereza. Avudde mu maka ge eri omwami amulese eri Patrick Luboyera azze wano yesimanyi oba ye Patrick Luboyera azze wano Mutundwe nti atudde alinze buweereza eri amaka gafa. Nze nakugamba abaana ba Mukama abasajja abaami abo mubaleke bagende balabirire bakyala baabwe. Temubasiba mu kifo ekyo. Abakyala baabwe bakaaba amazzi g'enkya n'eggulu. Abaami baabwe basula obuvunaanyizibwa bwa waka. Mulowooza Mukama musanyufu?
nkomawo.